Nantabulililwa akozeeyo ki mu bavuka nkubiriza mwenna omuli wano njogera nga abavuka be Nantabulilwa tulina kye tufunyeeyo naye ngaafe abavuka nsobola okutegekayo ekintu nga kinigamba olwavuka banange nze siri mukulembeze nti ndi wa MP nfuna ssente tubeera wano ffenna ne tulya muwogo waffe n'ekikomando ne tulya abaana ab'egganza ne tuzannya naye omuntu oli MP mulamba nga totwala condition namba naye nga tusobola kutegekayo katournament nga kano oba otwala ki so tabako kyatugamba 226 tabako kyakola ki it is our generation saba speaker temugenda tuleetera olw'okuba wa NUP beti namboze bakireke nkyogera bw'ogirako tolinya Nantabulililwa tolinya Nantabulililwa oli muganda wange kanogera olusoga obulire muna totawana kola ki ate Air Force nkweyanziza nnyo ogogenda kuyita waggulu ngenda yita wansi so buno obubaka bumutuukeko Nantabulililwa tukoye namboze si bokka abavuka wa generation so tweyanziza nnyo tweyanziye ku lwekyo nfe gyonna tugenda bikola nga abavuka ate na guno kapa egenda okubeerawo our generation otutegese ku tournament eno katete gyategese nga muvuka it's our generation kati abavuka tugenda kwekolangamu omulimo tukole ekyo kyokka kyo neyanziza nnyo neyanzeege nsigadde nga nze nyongesa tone so agenda kubabuulira ono kapiteeni deputy speaker agenda okuwa ekirabo so chairman abadde nakayisaawo omuvuka kazindalo kaperood sebo deputy speaker nga sinakuyita mukulu domoyo tournament gyabadde agambako bane final yaffe eriyo nga 9 omwezi ogujja wakazi ne kampomede tugenda kuddamu okwekuba ku final so neyanziza nnyo mwena abagizi baffe abakampomede nalina kyayagala okuwa kampomede oba mazzi oba ki osobola okulaba nze oba manager Paulo oba kapiteeni omutiti neyanziza nnyo neyanzeko mukulu speaker nyongera okwaniriza ku kyalo ekyalo kino tukikulembera ne mukulu mpaato wakulembera abazeeyi yonna nga ntwaliramu naye kati essaawa zino nze nkulembera lino ejje lya wansi eryabavubuka so musajja mulungi musajja atukulembedde bulungi si bubi so tukwaniriza nnyo mbadde sikumanyi nnyo embuliddewo mbadde nkuwulira bulizi gwe busoose okukulaba ne mukisubirangayo akadde nemukomawo kulabako abatolondewo so mbadde kakkana mukulu Paulo kapiteeni Paulo jangu kama wange kansubira otuuka eri ku nneeko oba ekiseege tukusaba tugambire ku bantu abo n'obuwombeefu bungi kyavuka be Nantabulilwa bagambye omuzannyo gukoze eki buweddewo twagala omukulembeze agenda okututuusa ensonga zaffe ng'abavubuka kuba bazeeyi bo zibalemye n'omukulembeze yena asubira okujja okwesimbawo kuno tukusuubiza tetugenda kuwa our power people power tugenda kuwa busobozi bwaki ono ye tumwagala musajja waffe nyina tumwane wakomayo emirundi gyayagala naye mwe tugenda kubasunsulamu akoko akayiseewo tugenda kubasunsulamu our power tujagala naye abakulembeze mwatuwa ekisanja kino ekiwedde bwekyabwe kiyiseewo abamu bagende mu luwumula bali mutayamenti bawumule nze nange ngenda kuwumula eba naye abantu bayagadde nsobola obasobola okunzizaayo naye nsobola owummula mu bulungi obutayonona ate betakolaki manyi bagamba etava kusengejjero so bannaaye nga sinakuwa kazindaalo kange tukusaba otuze obubaka bwaffe buno bantu batufeeko tosobola kukama nte gyotawa biwata era bwebaite togiwa biwata ejjakuwa ekikubo ekyamata kiki mutukambye temutuwadde ebikuta tugenda bawa ekirugo kitya people power people power NUP abasibe ne banyabo abavubuka n'abantu mwenna ndi musanyufu nnyo okuba n'akawungezi k'olwaliro e Nantabulililwa njagala okutwala omukisa guno okwebaza chairman omachairman aba president w'ekyalo chairman sibe bali kwaniriza mu kitundu kyo ekyokubiri nebaza n'abateesiteesi ab'empaka zino omwami Tone onale busozi mpozi njaga kukosa omukisa guno nga deputy speaker w'ekibuga kino amanyi bakansala benna abatwala wano waliwo kansala Deo Kayongo musaamu ekitiibwa kansala Nabulya musaamu ekitiibwa nga speaker obutuuka mu kitundu
ababaka bwe gye babeera olina okubogerako, so njagade mbogereko oba tebalina nino babuzaako okuba mu kiro kyabwe. Ensonga ey'okubiri njagala okwebaza abateesiteesa b'omupiira. Omupiira talent egatta abantu bonna. Wano tuyinza okuba tunaba abeNUP nge basinga obungi ne tubeerawo ne DP ne NRM. Kakati njagala okubeebaza abavuka mwena olw'okujja okubeera mu bungi. Ensonga esooka amanya mpozi abamu bali sinagabuulira bampita bazanya people power wali wonna Rogers linyi likola bompulidde ku radio ngenda ku top radio Simba Duna misolo ezo zonna mbeerako nnyo bavuka bannange. N'ekisinga obukulu nze ng'omuntu nkolera abantu era njagala okubategeeza mwami Tone bwe yankubidde n'aŋŋamba nti eri omupiira mugambye ndi ku mikolo naye njija nensobola n'okugula ekirabo n'ekireeta wano ago ge tuyita amaanyi g'abantu. Kyagulanyi tugamba mugende mukolere abantu. Kati nze temumbala mubatakulira abantu era mbasuubiza nja kubeera no buli mulundi, wabula tugamba ku mulundi guno tetulina generation guno omulembe gwaffe gwabavuka generation. Kakati twetaaga nti abavuka ba NUP nabo babaze okwesimbawo munoonyeemu nga wa NUP naye nga n'abakolera. Twagala kutambula genda mu maaso, eggwanga liranga bitubagamba batugamba tukolere abantu tetuya mu bantu lukwe betukyayimiridde paka lasti. Kakati tubagamba kimu ku mulundi guno ogujja 2026 tugambye tina generation bavubuka generation tubasaba kuwagira bavubuka banammwe generation tutambule. Nze sigenda kubakweka mbagamba 2026 ketonye kagwake tusabe wagizi bammwe njija wano njija ku MUP njagala mumpagira ate ngenda kola people power ebazanya oye Kyagulanyi oye kunga Uganda kunga Mukono kunga Goma kunga Central Division kunga Nantabulilwa mwe wano mugenda okusindika otambula abe Nantabulilwa mbabulira 2026 kazakwe kwetonye mulina okumpagira ku MUP ngenda kunyaluka lya NUP omwagala bati mwagala mutuwage tutambule. Nze ndi mwetefutefule munampitanga okubeera wamu nammwe teri kuzikiza. Mpozi twayise ne chairman wa kunga omuluka gwaffe gulole gwekawuga omukulu Air Force Munoga. Mpozi njagala okubeebaza okuba n'abakulembeze abalungi nasisinkana mwami Sozi nga kansala era tutambudde bulungi tukola naye. Mbasaba omulabirenga ddala akyaliwo tuzze kutambula ku luno. Nantabulilwa oye NUP oye mwogereze mbasinga eddoboozi abavubuka NUP oye awo nno kati mbalabye mulina amaanyi. Kapiteni jangu wano njala nsooke nkukwasa ekirabo obudde bukyalaba. Okay, kale chairman kamala okwogera mu katono wakunga de tugaba ekirabo ajamuwa basebo ne banyabo mwe bali kulaba mupiira munansonyi w'okuddamu okwogera leka nakatalekeka muganda wange omuvubuka wa National Youth Platform yeekubidde omulanga. Nze omulimu gwange ogwa National Youth Platform ndiwo okukwana abantu ate ndiwo okucekinga bakulembeze baffe. Kituufu watugambye nti tuyina abantu abamu amanda agakirira ge twaleeta tukikiriza, naye ayogedde nti bonga abanantabulirwa temusobola kukola. Basebo ne banyabo baganda bange njagala tukozese etteeka lya social corporate responsibility nti mwabanantabulirwa tuyina ano factories ezimu eza nantabulirwa ziri mu kitundu kyammwe. Badde njagala tukwatire wamu ne chairman Mpaata n'abakulembeze abalala tufune olunaku tuwandiikire ezo zi kampani. Chairman badde njagala kino ekintu tukikwase ne maanyi kubanga ssemateeka atukkiriza okuyitamu akakawairo ka social corporate responsibility nti mulina companies nyingi ezikoleddwa mu kitundu kyammwe naate weewaawo abantu abakolamu bava ku byalo ebiki ebirala. So kino ekintu kigenda kuyambako baganda bange abavubuka n'abantu abalala. So sisobola kibuusa maaso kituufu muganda wange tetukoze era nze omu ku abo atandise okugjayo abo abatakoze. Kyova olaba ngambye waliwo omubaka omu ye yeefudde ali abalala omubaka Honorable Betty Nambooze.
nze omwe yamusabako accountability naye yaŋŋambye antwala mu kooti nze ne Tony ku nsonga tumusuuza enkumbi ze tutaalabako. Bangi bannaffe abalina okugenda okufuna enkumbi mwe kituufu temulima naye bw'ogenda eri mu byalo ebirala nga Katikkolo bannaffe bakola ki? Balima. Bwenjogera nti enkumbi tezinnatuuka abamu bayinza ogamba tasobola oyo omubaka omunene. Bassebo ne bannyabo tuleme okubuusa ebintu ki amaaso. Minisita Lugolobi yabba amabaati gaffe ne baminisita abalala. Ekintu ekitono ennyo kye kisuula ababaka be mufuula bwe mulaba nti banene. Goliath ekintu ekyamuta kyali kintu kitono nnyo, akasajja kaali kaani ka Dawudi. So tuleme okubuusa ebintu ki ensonga. Bannantabulilwa mugamba mulonza abakulembeze ne batabakolera kubanga nammwe temusaba ki accountability. Kyekino ekiseera tukwatire wamu ffenna nga mukono tutandike okusaba abakulembeze baffe ki accountability. Mwogedde ku bakansala abamu, kanso nnyingi zituula eriwa zituula Nakabago. Ffe kanso yaffe tegendako Nakabago, bagendeyo okulya mukyere n'ennyama. Bassebo ne bannyabo buli mukulembeze musabe eki accountability. Kyekiseera tubanje enkumbi, kyekiseera tugende ku factories eziri Nantabulilwa tuzisabe social corporate responsibility. Bwe muba muli mu kitundu kyaffe kiki kyetufunyemu ngaffe abantu. So njagala tukwatire wamu ne chairman tuwandiike ebbaluwa tugende tufunire abavubuka bannaffe emirimu. Bwe tunaabeera n'emirimu buli omu ajja abeera bulungi. Mukama abankuumire mwebale. Twanza nnyo kunga chairman Captain Sembera wano okwasa ekirabo ssebo mpira guguno original select. Webali kuba na timu mungi, timu ekwenye jiba nange neja ongeremu amaanyi mbozewezeza ssebo timu ekude na buti mugirabyeko mwebali nnyo mwebalire ddala. Mwebali Abavubuka budde bugenze Mukama abatukuumire.